YouTuber omugenzi Kato yafudde yaziikiddwa mu nnaku 7 mufunye content kakati kye mugenda okuddamu okutuwa kugenda kubadde ku mikwano gya Kato Lubwama boogera ki mugenda kuŋŋaanya content yaweddewo abantu abadde tebaagala baziike Kato Lubwama be ba YouTuber kati genda ku channel za YouTube zonna ezisinga ziriko goyogera ki ku kyabadde wa Kato Lubwama ne program za TV actually kati abamu bakeera ku discussinga kubayogedde kubakoze eki abo ba YouTuber betulina ba blogger ate nga percentage esinga ba blogger ba mawulire nti yoli yasoma bwa mawulire abalina ku TV abalina ku ma TV kati storage bali mu buildinga bagenda ke wa Kato Lubwama oyogera ki ku Kato Lubwama ku namba Kato Lubwama obadde mukwano gwa Kato Lubwama wali yako ne Kato Lubwama kati ekyo kibagenda oyitira mba YouTuber mwemba jeke engalo mukorogo kubanga creativity yammwe eri low kurevi okuyiya kwammwe kuli wansi nnyo ba YouTuber Kato Lubwama yaziikiddwa ennaku 7 zonna channel zonna eza YouTube zonna zibadde ziteekayo Kato Lubwama ayogedde ona asesezza mu lumbero wa Kato Lubwama akoze comment mu lumbero wa Kato Lubwama ayogedde ebikankana mu lumbero wa Kato Lubwama ne gundi ayogedde ne gundi azze ba YouTuber mbadde aziikiddwa oluvanyuma lw'okubanga aziikiddwa kati mugenda kunoonya abaddeko mikwano gye Kato Lubwama gy'abadde ali emmere gy'abadde akolera sauna ebyo mubikola naye ate mujjukiza abaana be kubanga omwana bw'atunula tato gy'abadde akolera n'akaaba ku mabugo gonna agasomeddwa saawuliddeko gaba YouTuber galinga agaba media abadde bateeza kukyaza ne Kato Lubwama saagalabye awo tuveewo ekiswaza omugagga kusesemantula bambi Maama Fina avuddeyo n'ayogera ku byabadde wo era nakkiriza ne wabawo n'avaayo nalabeko muganda wange Saaba Kaaki yavuddeyo n'agamba Pastor Bugundi baba Maama Fina asazeewo Pastor Bugingo babugema omusabira emmando aziba tezigenze nendaba aliga wesanga avuddeyo ng'agamba nti baakubya abalokole omupiira omunire ba Pastor Bugingo nti baakandidde omufaatali waabwe katookereko aliga liweesa Jumba aliga weesa nga tonagamba nti wakubya abalokole jjooka oba temwakubya abalokole gundi oba basabidde Kato Lubwama mwabaddewo ebiseera ebyo byonna nga mmwe bakulu b'enzikiriza ey'ennono n'obuwangwa mwabaddewa Jumba wabadde oyagala amale kuwandiikira bbaluwa nti Kato Lubwama afudde tukusaba ojje ekuyita invitation wangi Kato Lubwama nga tannaziikibwa obaddewa mu kwogera ennyo Kato Lubwama nga yakafa lwaki wakoze enteekateeka kale abadde wa byabuwangwa na nnono mwe mwakoze enteekateeka ki eya Kato Lubwama aliga weesa Jumba gwe gwembuuza ebintu ebimu bannange bigenda bakuba omupiira nga temutegedde Kato Lubwama nga tannaziikibwa ebigambo bibadde bitono kati mutandise okwogera kubanga oli yaziikiddwa temujja sobola musabira aliga weesa mubaddewa ng'omulambo nga mayiti ekyali ku ngulu mubaddewa kubeera kugundi kwasamirira si kwasamirira ono kigambo yakimpadde kwogera ebitakwatagana era no mubaddewa kati okakasa nnyo ng'enzikiza y'obuwangwa n'ennono bw'erina amaanyi bwe baddegira era mubaddewa awo nvuddewo ebintu bino nze nabirabye mu sayidi bbiri sigambye nti bituufu
Pastor Bugingo yasabidde Maama Fina n'amukwata ku mutwe bw'ati. Kino nno kyalaze nti bombi baffere. Kubanga Katonda takolagana na mizimu. Pozi nga Maama Fina adagireseeka n'amayembe. Kubanga nadde nsubira kumanyi Pastor Bugingo gaalina okukwata ku Maama Fina amusabire emizimu giveeko Maama Fina agwe. Pozi nga gyagendedde ku Bluetooth. Eza kyatulaze nti Pastor Bugingo talina maanyi gasabira muzimu ne gudduka, oba kyatulaze nti Maama Fina ku mutwe tolinaako mpewo neegi. Kubanga Pastor Bugingo bwe yandikutte ku mutwe ku maanyi ga Mukama gonna emizimu gyandidduse. Ng'abalala mu kyaki bwe tubalaba tebabakwata nako emizimu ne gipaluka ne gipaapaala. Ekyokubiri, eza nga mwatulaze nti emizimu gya Maama Fina ne lubaale we yenna akolagana ne Katonda wa Pastor Bugingo nti era tebalina kulwanagana. Nze omuntu awaliko empewo manyi takwatakwatwa mu mutwe. Kakati ku bombi ani yatugase ani mufere. Pastor Bugingo ayimirira ku kituuti n'asaba n'abali wansi ne bagwa. Oba ne bajjanga badduka emizimu givaako. Kati ate ono akulira abasabo b'ekinnansi lwaki be yakwatibbwako wadde okwevulungamu wadde okumyuka ku liiso ng'omuzimu gudduka. Oba yasose ejjire kaka, oba Pastor Bugingo yasose ejjigamba musoke muveeko nsabe, oba bakolagana. Mungu akuwadde gotagenda kuddamu kulaba. Mungu akuwadde gotagenda kuddamu kulaba. Gaye muntu akuyimbira ebinywa ate nga basavu. Ate n'abisengeka ne bivaamu amakulu. Kanombo gye kubyolowera mu mazina. Bannange bwe ndivaawo walibaawo okunyula. Ebiddawo tebyenkanankana kyo nkimanyi. Nga yadde ng'abaageresa nti awaakula ennume naye bukyanga muzaata avaawo mpawo yasika. Abaddewo badda n'abaabyera bennaku ebyanguli muzaata yafiirayo kololo ennyini. Wadde abamu bakoppereza bagonze obulago. Wabula ebyanguli muzaata lyafu kale. Nange bwente bwendisaaliza ababagira. Wadde walibaawo abajjanga bwe guba. Kale nno mwasuze mutyanze gye ndi buli lukya lusingo wini weebale mukwano. Nende bannange nedda. Eno Uncle Bini. Leero tosabye tugenda nnyo n'amaanyi lwaki tetusaba. Bannange bamikwano. Tetugenda kubanga tuwalampa. Wini neyanza mukwano neyanzege wini birawo byange. Mukole bwe mutyo nno mwenna n'okulaikinga mwongereemu amaanyi. Bannange kino tetuvoola. Naye tubeerako abamu tubeerako ku sensezi zaffe n'avaasi zaffe ne zikomawo ez'obwongo bwaffe. Ti Maama Fina yatulaze wali nti tewali buzibu Pastor Bugingo omusabira. Tewali buzibu okulonda Pastor Bugingo okukola ki? Omusabira. Kakati tandika okusabira eno. Kubanga emyoyo mizibu Katonda ayinza okugamba Pastor Bugingo toddamu genda kusabira wafu. Maama Fina yabwofa Pastor Bugingo n'agana okujja. Kisobola wano bw'oba osaba kimukakatako nanga omuntu waye kangende musabire. Tandika okudda eno. Mpozi nga Pastor Bugingo mwasaze mu mulonde nga mwatudde nga gwa kuli abasawo b'ekinnansi n'abasawo bannawo ne mukkaanya nti aba abasabiranga nga mufudde. Naye Maam wadde okusambagalako Pastor amanyi yabadde agamaze okugamalira mukato. Oba gwe badde basabira gw'empewo yazirese ewaka. Omuntu aliko empewo n'okusiba ekitambaala kuba kusaba nnyo naye okukwata mu mutwe bwe bati. Bwati kino nno kina we kitutwala. Kina we kitulaga wano maasoko tulengera ffe tusirise. Simanyi bannaye bamukiraba nga bwenkiraba. Simanyi oba mukiraba nga bwenkiraba. Omukyala baamusabidde. N'ekyokubiri Pastor Bugingo wadde olina otuyamba. Eggulo nga tuziika kato luli nga tuziika kato ku lwokumekula okusatu.
otubuulize mukulu Bobi Wine oyogera ki ku bisiyaga kubanga ogenda kudda eno omwebuuzise kyokka nga wamulabye nga wamulabye kubanga ojja kudda ku kitudi ffe tuwulirize enjiri ate bumuteekemu obadde omutuyambiddeko ng'omukutta amavumbavumba awo talina waagenda kuddukira omubuuza yogera Prosi nkulamusizza kakati awo wadde otubuuliza omanye embwa eboggola nnyo ng'eriwa embwa eboggolera nnyo abayita mu kkubo niba okyamyewayo nedduka mu lusuku kyobogola banze nagamba si kyatwalibwa mu yeeye abantu babeerayo ku bituuti ne babeerayo ne bakuba kkerere nga bakola nsimbi zaabwe oli eno landiroodi akuleega lulwo oli bwayimirira ku TV nawe kino no bwayimirira ku kituuti nawe kino n'ogamba bwe beesisinkanira miggo nze nabadde nsubira chairman Nyanzi okugaana akazindaalo kansereko nabadde nsubira chairman Nyanzi okugaana akazindaalo kansereko oba nsereko okumma chairman Nyanzi akazindaalo oba mugamba munnange bino byanse obirabye katabirese ebiddamu twemazaamu tusonyiwagane oba nga Katolu wama yabadde akolera ku bantu abamu nga ye musawo waabwe ekyo nakyo kizubaawo naye nze byantabudde sikulimba byantabudde simanya ani kufonna ani afera munne ani mufere sikulimba simanya ani mufere bali ndabyeko faaza nga naye awolereza gabe banna mwawula obuwangwa n'okusamira ekyo nja kinnyonnyola lulala kati waliwo nayageze n'ogamba temugenda mu lubiri temugenda mu mbiri teriyo masabo nze sibimanyi nze mmanyi masiro g'abasekabaka mwe babaziika tebabaziika mwe babulira nze kyemmanyi era akali kabaka si yenanyiniwa obuwanga n'okusamira byanjawulo. We confuse these two things. Culture is different from witchcraft. They are completely different. And this is why people are confusing these two things. Culture ekyo Katonda kyakuwangamu ekitagenda kuvaako. Obusamize witchcraft ebyo nze mbyekolera oluusi sinaba kutegeera kisa kya Katonda bukulu bwa Katonda ne neeyongerako ebyange. Era ky'obalaba tulina ne bajjajja abaali abalungi ate ne bajjajja ababi. Lwaki bagamba bano bajjajja abo baali balungi? Bayina empisa bakumanga nga bawa ekitiibwa abo betugamba. Naye oli bw'ama ng'avudde mu ekyo ekyawangibwa mu ffe n'okola ekyo ekyesitaza gw'oyawukanye. Tategeera ebintu bino. Bagenda batusobeza. Bino bwe baali tebanaba kujja byali bitya. Ne baba tebanaba kujja waliwo bajjajjaffe abaali ng'abalungi. Balinga bo abaali abaki? Abalungi. Ekyo batugamba mu ekereziya nti n'abantu ab'omutima omulungi Mukama gw'obamanyi. Waliwo abantu mutima omulungi nga si Mukatuliki. Waliwo omuntu eyali omutima omulungi nga teyalabana ku mapeera kituufu yaliyo. Era yali mu ggulu. Bw'abanga yalina omutima omuki omulungi ogwagaliza ali mu ggulu. Amiina. Ni waliwo abantu ab'omutima omubi abaava era kyobala tuna Katonda. Era bw'abeera nga bw'abamanyi nti waliyo Katonda. Kaano bakristo baganda bange tumekubuzibwa. With culture and witchcraft, they are different things. Culture is culture. Kyekyo kyoli. Katonda kyewanga mugwe ekirungi ate ze empisa. Omuntu abeera n'empisa n'okukkiriza oyo muntu mulungi, muntu wa Katonda. Amiina. Kati saagala abantu batutabule ng'oyo abadde atazo tutabula Mukama amusaasire. Tabitegeera ebyaffe ate bajja bitutegeerera. Amiina. Abantu bagenda okusabira ne banno bambi abagenda mu mbeera ezifaanana bwe ziti Mukama ayongera okubasaasira. Ayongera okubasaasira nannyini. Naye bwe tukijulidde tetujja kujja ku ewuwo ng'ogaanye. Wagaana. Si ffe tukoze eki? Tugaanye. Awo no gwampuliriza olwati kitegeere oleme kubuzibwabuzibwa. Bw'oba oyagala byonna bigoberere bulungi beera omukristo ddala ali mu Kristo.
If you abide in me, I will abide in you. Naye nga kata afudde bambi aziikiddwa ba YouTuber creating content omulala creativity ebeerewo kati oyo yagenze muyinza omuvugayo omwezi nga munoonya abadde azanyiramu emizannyo gw'abadde ateekateeka mujja kunoonya naye wadde yakajjako ssente ogamba otya anko ndi bulungi mukwano nze wamma nkwagala mwana gwe watuwa bwino ate nga mungi akyaliwo mungi olani naali mu tterekero nga ye yaggwa dda kikyo nti obuwangwa buli different n'okusamira tebuli pozi ng'okusamira kwe mutamanyi kiri kimu Pastor Bugigo yasabidde Maama Fina n'amukwata ne ku mutwe ne tulaba Maama Fina nga teyeenyenyaamu ng'ate tubali musubira nti aliko emizimu ku mutwe bini ekyo kikusemye kugamba uliriza n'amusabira Pastor Bugigo awo ku kitundu yasabira abantu ne bagwa ne kugwa ne bavuda mu parking kaakati tubuuza Maama Fina obuteenyeenya yabadde talina mpewo ng'atufera bulijjo nga talina mizimu talina maanyi eyali agongobadde n'abagoba kati oyo alisuulidde Maama Fina kati nze mbadde nsaba nkyanukulebwe nti ekibuuzo ky'obuuzizza Maama Fina yatandika dda okusamira si ye muntu gw'okyakwata mu mutwe n'amala gagweri n'akuba saluti n'akuba ssama naye bw'obeera ne Katonda agwa buusabuusa Katonda yagoba emizimu 7 simanya mu emeka ebintu by'okugwa naawe beba n'abaana abaakatandika okusamira nalabye eggula empewo n'agweri ne yeefuula Maama Fina omuyise mwana muto osula wuwe oli yabadde anoonya wakubira Luseke kale tubuuze kibadde mu ddiiro nti ani ate abadde n'amaanyi ku munne omanyize mbadde nkugoberera ebbanga ggwanvu ate nze ndi neiba wamwawo ku Kanani era Bugigo waaba asaba ffe waffe mu kikomera tuba tuwulira kuba kati olaba eyo kyaki ya Bugigo weeri ffe ekikomera kino ekya waggulu wa parking emmotoka tuli opposite kati buli kintu kyemukoonako era ngebolera nnyo ebiseera ebisinga ngoberera nnyo ebintu byo nagezako nnyo okumanya omusajja oyo kikyali na biki byali naye nze kye nazuula kuba kusika eriyo mu ndiga bantu omanyi bwe nali ntandika okuwuliriza audio zo ne vidiyo zo ze mwakolanga bingi biwayogera nga bituufu nga ki era nagezangako commentinga nga ki ky'owa obujulizi n'oga nti ekyo kituufu mu bingi kati olaba ffe twatandikira mu kwokya bayibuli nga tuwuliza kubanga ne ettaka lyaliwo nga ffe ettaka lyabeerawo nga teririiko muntu yenna naye ate ffe twaliwo najja pasita ze Makeri ne bakyamuukirira bapangisiza biki ekitegeera ne bitandika ne bigenda mu maaso kati nze awo nga ffe pasita tumukkiririza bw'amaanyi batugambye awo okuva ku Bativalas abaana abasirikale biki okitegeera ffe ne tujja nga tuwuliriza pasita mulungi obujulizi ku mukyala we oyo gwabeera naye mukyala we gwe yasooka obeera naye ng'amuyita ne ku katuuti n'abuulira nga ffe era tuwulira kuba kati ffe tubeera awo we tubeera oyo Teddy n'abuulira ku nju n'awa ku bujulizi engeri gye baatundamu ennyumba yaabwe ne bagitalayo ng'afiya kitegeera agamba era ennyumba singa tekyakwatayo twali tumaze okukola ki ng'ava ewaserwa dda naye mu ddakiika y'emu
twali tuli awo nga pasita yeefudde. Ne tugamba pasita omuntu we yali awaana mukazi nga yakulya ne ku kituuti ng'ate kati alinga akuba mukyala we. Ngawo bikyali era just mbadde nga mpulira sitooli zo nga nzigoberera ate nga ntuufu ddala. Kati awo bwe twajja mu maaso naye nziira nga gye buva ne gye bulaga. Kati bwe tudda ku sitooli wano mu maaso we muli kati we muli ssaawa zino. Tolina bw'oŋŋamba nti kati pasita omulamba agenda n'asabira omusamize n'akwata ku muntu ku mutwe nga mutuufu aliko amaanyi ga Katonda. Nga tasobola kusabira mukyala aleka emisambwa n'atagwa wansi. Kati ebyo oba emisambwa gyabadde gisigaddeko okitegeera. Tebakulya kinusu muganda wange, teri musambwa gusigala waka. Ffe tubaddewo basajja, waliwo omwana yakubanga engalo awo nga zibwatukanga gundi. Ffe tubadde tugoberera kyaki y'omwami oyo. Nze era bwe mbaddeko nga muvinga wano nindaba nga oli live ne ŋŋamba ka ŋŋende ku live ya Uncle B ne tulabe. N'ekinkoze kimpadde kirungi nnyo ne nkusisinkana nga nsobola okwogerako naawe. Okay. Webale nnyo taata. Yeah man. Kale taata tuyanze nnyo tuyanzeke. Bane mumpe ey'okubiri abo bamikwano mumpe ey'okubiri abo. Kitegedde ekyo. Uncle B. Wangi kwagala. Webale kuweereza. Kale nnyabo. Uncle B. Kuwulira. Wendi netiwaaka si nnungi. Ompulira. Kakati byonna nze obwedda nkufolowinga mbiwulidde. Naye ku nsonga ya Maama Fina okumukwatako ti ne bamusabira n'atagwa, Pasita Bugingo kye yakoze olunaku lw'eggulo mu kuziika omulongo Kato. Okusabira Wangi? Kuwulira. Okusabira omuntu n'agwa. Okusabira omuntu n'agwa. Ebyo abantu bye bagamba nti lwaki mukutteko okusabira omuntu n'agwa. Okusabira omuntu n'agwa. Ebyo abantu bye bagamba nti lwaki mukutteko n'atagwa wansi. Tumala kujjuzibwa Omwoyo Mutukuvu. Omwoyo Mutukuvu bw'akumaamirako, Omwoyo Mutukuvu ayogera. Omwoyo Mutukuvu bw'abeerawo agoba emizimu. Y'ensonga lwaki ffe bwe tuba nga tusooka kutendereza, bwe tumala okutendereza, gw'obimanyi mu kikanisa wabeerangayo ewa Pasita Bugingo, si bwe kiri? Bwe tumala okutendereza ne tugenda mu kusinza Katonda. Bwe tumala okusinza Katonda ne tukoowoola Omwoyo Mutukuvu nakka n'abeera masekkati gaffe. Naye kati olunaku olw'eggulo Maama Fina yayogedde bulungi nnyo nti nze ne bwe mba nfudde Pasita Bugingo y'aba akola ki? Y'aba ansabira. Ate Maama Fina Pasita Bugingo si ye yagenze ewa Maama Fina, wabula Maama Fina ye yazze ewa Pasita Bugingo n'amuteekako emikono amusabire. Ekiseera ekyo Omwoyo Mutukuvu teyabaddewo. Okitegeera? Kituufu oba si kituufu? Yabaddewo oba teyabaddewo? Tuwulira bibyo. Nziraamu, Omwoyo Mutukuvu yabaddewo oba teyabaddewo? Andi kati nze sijajinga. Nedda gwe okusinziira ku Andi nze simanyi Mwoyo Mutukuvu lwabeera ku musumba. So kati nze ku lwange. Anti kati nze nkubuulidde Omwoyo Mutukuvu nkugereza nti bwe tuba mu kyaki
tusooka kusinza Katonda olumala tusooka kutendereza Katonda olumala ne tusinza Omwoyo Omutukuvu najja naye akaseera akejjo amazima ga Katonda oli yavudde eri namugamba pasita nteekaako emikono era pasita yabadde talina kugaana okitegeera kubanga muweereza wa Katonda okitegeera so kati abantu baleme okubleminga pasita nti nno lwaki yamusabidde n'atagwa lwaki yamusabidde ekitegeeza pasita Bugingo simukkiriza si biki okitegeera nze kimpisa bubi kimpisiza bubi okuyisaamu omuntu omuweereza eyasabidde ne pasita neyasabidde n'omulongo bannange ekyo kikolwa si kirungi kyemuba mumanya nti Omwoyo Omutukuvu alina kusooka kubeerawo then ebyo byonna bye mugamba nti Pastor Bugingo bye yasabidde Maama Fina tebikola kuba Mwoyo Mutukuvu teyabaddewo tebigenda kukola Yaffeze kamubuulire teyamufeze kubanga oli muweereza wa Katonda naye nti kyenjagala okuggyawo abantu ekyo kye bagamba nti nno lwaki teyamusabidde n'agwa ng'ate Maama Fina yakulira yaliko buli mmandwa yenna eya buli kika okitegeera Holy Spirit Omwoyo Omutukuvu alina kumala kubeerawo eby'ekkanisa obimanyi kubanga wabeerayo mu kkanisa ya pasita Bugingo Omwoyo Omutukuvu omala kujjuzibwa Mwoyo Omutukuvu nnyo gamba nti by'ekkanisa obimanyi naye tokinsibaako gyenna era gyendi nedda kati gwe toli mukkiriza n'okinkakako waliyo kati gyendi nedda kigwe Uncle Bini toli mukkiriza nze okukkiriza kwange kuŋŋamba nti Yesu bwe yali agenda mu ggulu yaga nti nze mbalekedde Mwoyo Omutukuvu era atubeerako eva kuba singa atatubeerako singa emitego gy'abo betugigwamu kuba sitaani ye taweeza sitaani buli kaseera abaawo sitaani buli kaseera alwana sitaani ye tawummuza kitala kye okuwummuza ekitala kye ayagala kulaba nga omukkiriza amukubye wansi Mwoyo Omutukuvu okutubeerawo kwe kusimatuka obubenje kwe kusimatuka obutwa bwe batuwa kwe kusimatuka enkwe ze batupangira kwe kusimatuka abantu bateekako tubega n'otutambulirako kwe kusimatuka amakomera ge batupulaningira kwe kusimatuka bye bagala otutusibako byebyo Mwoyo Omutukuvu n'atubeerako naye nze simaba Mwoyo Omutukuvu akyala sijja kulimba owange takyala Mwoyo Omutukuvu wakuviirako omulabe sitaani nga bajja kweyagala annaye mu kisalo ekyo asooka ajje mu kisalo ekyo tubuuzeeko yatugulidde tiketi 30 bannaaye mugenda ziwangula birungi obuuza biki ebyo Mwoyo Omutukuvu yadde wakudda ssaawa mmeka naye baana mmwe anjeko ne live kanze biki bye mutandise Mwoyo Omutukuvu abaawo wamma Holy Spirit with the use all time. Hello. Hello. Hi. How are you? Good. You guys are having a nice conversation today. You're talking about the Holy Spirit, right? Yes. Yes. You know, Jackie was just telling me, so I said, based on my own experience and from what I know, the Holy Spirit is a very gentle spirit. If you follow scriptures, the Holy Spirit never forces. Sometimes when the Holy Spirit is giving you direction or he wants you to do something, he comes in like a small, still voice and he just ministers to you. The Holy Spirit is a person. You know that? It's not I know. like a ghost. It's a person. Okay. It comes from my own experience and what I understand. He comes in as with that small, gentle voice and he tells you, this is the way to go. But if you argue with the Holy Spirit right there, the Holy Spirit just goes. He's a very gentle spirit. So she was telling me about somebody that they were doing deliverance for, and the person did not fall. You know, so I said, okay. I want to question. Say again.
I want question, please. Okay, you want question? I want question to you. Okay. All spirit is a guest or is standing there all time? Is the Holy Spirit a guest or is always there all that time? Holy Spirit is see, the Holy Spirit is a person, okay? And if you study very deep, the Holy Spirit is our friend. Okay? You can pretty much relate with the Holy Spirit. And he would I was listening to Bishop David Oyedepo. He said there was one time in his early days of his ministry where he was going somewhere. He was going to see some people. And he got to a crossroad. No, after reading a book, he read a book, and that was where his understanding came to light. So he now knew then that the Holy Spirit is a person, that he can talk to the person. So he now asked Holy Spirit a question. The Holy Spirit, if you're really a person, I am going somewhere, my friend's place, and I don't know the address. Holy Spirit, prove yourself to me to show me that you are real. So he got to a crossroad, a Ford Junction, and the Holy Spirit told him, go left. So he went left. He was going. He got to another crossroad, and he now said, but this road, in his heart, he was now saying, this road does not even look like where leads to where my friend will live. The minute he said that, the Holy Spirit departed from him immediately, because he doubted the Holy Spirit for just 1 second. So immediately he got it. He sensed it in his spirit. And he said, Holy Spirit, I'm very sorry. Please, what's the way to go? I'm sorry. I doubted you. And the Holy Spirit said, turn left. You know? But, yes, but... Say again? But a question... A question, but the pastor, they meet the... Meeting the culture, the witchcraft readers. The witchcraft woman, the Holy Spirit. The meeting, the meet somewhere. Okay. The pastor put the hand. Yes. To start the praying. Yes. But no fall down, no changing. I understand. No what? Yes, sometimes, see, spiritual things are big. First of all, you don't even go to a spiritualist, okay? Unless you're mandated. A spiritualist can come, but the Holy Spirit can tell you, lay hands on this woman. Sometimes the Holy Spirit will say, do not touch this person. Just stand from afar and pray for the person. You understand? Sometimes it's not all the time people fall. Trust me. It's not all the time. The work had been done in the spiritual. The prayer had gone as an arrow, as a battle into the spiritual realm to correct what is wrong. You understand? The woman doesn't have to fall. Or people, sometimes when they pray, you don't expect everybody to fall to get their healing. Not everybody that falls that get healing. Do you understand? God operates with people differently. I've heard of a pastor preaching. He said a woman came into his office, and as he was about to pray for this woman, she was crying. As he was about to lay his hands on the woman's head, the Holy Spirit opened his eyes and said, do not. The woman came, But that is the woman to culture, to witchcraft, saying that I want the pastor, the some pastor, praying me after death. Oh, he told the pastor to pray for her? After when she dies? Oh, after she dies? The pastor will be the one the woman. To pray for. So she's ready to give her life to Christ then? No, just... See, relationship. Directly already the witchcraft. They work in witchcraft. They work in the traditions. Gupta. Is she a born again? Did the witchcraft come out to give her life to Jesus? Is she born again? No. Why would she want a pastor to pray for her as an unbeliever? It's not going to work. After she dies, no, that's not going to work. If the pastor wants to pray for her now, she'll pray for now for forgiveness of sin. She will repent from her sins, accept Jesus Christ as her Lord and Savior. Then when she dies, then at that point she becomes a child of God. All her evil ways, she would leave her witchcraft, her spiritism that she's familiar spirit that she's
rolling with. She comes into the kingdom of light and she begins to work for Jesus. Now she has surrendered all to Jesus, making Jesus her Lord and Savior. Then that way, when she dies, the church will pray for her. Church will do the funeral for her. But as a witchcraft, no, there's no witchcraft for Jesus. It's not going to work. It's night and day. Light and night, darkness can never meet. Yes. Based on my understanding. I have a question for you. Yeah. I'm not a pastor, but I'll try. I lost my colleague. Yeah. But it's not Christianity, it's not Catholic, it's not Muslim, just witchcraft. Witchcraft? How do you know? But some pastors going to pray the body, the might. Every religious refuse to pray is not pray, but pastor after he going, died. Yes. That's a wasted effort. You know why? My husband argued this with me, like, no, when you die as an unbeliever, when my husband was like, no, that's not right. Somebody died, just pray for his soul. You don't pray for an unbeliever that's dead to say, oh, let his soul. I mean, the clergy people, they don't pray they pray for you. Maybe on your sick bed before you die. Before you die. Okay. That way you give your life to Christ on that sick bed. If you give your life to Christ on that sick bed, if you see the two tips, yes, no, if you give your life to Christ, you go. You're not going to hell, Jackie. If you give your life to Christ a minute before, that's why those two thieves that was hung with Jesus Christ, when they said, Jesus Christ, please, we like to be with you in paradise. And Jesus Christ accepted them. They were two thieves. It was the dying minute that they accepted Jesus Christ as their Lord and Savior. And Jesus stepped in and accepted them, forgave them all their sins. Do you understand? Yeah, we understand. Yes, so that's why if you die as an unbeliever, even as a believer and you backslide, you did not reconnect with God. Straight up, there's no repentance in the grave. Yes. But 1 minute before you die, say, Jesus, forgive me all my sins. Because it's a word of confession. By the word of your mouth, your confession is made. And once it's made, you understand? It's just the way they initiate people into court too. They give you things to say. The minute you say, they initiate you into the court and do all the things. That's how it is with Jesus Christ. The minute you accept, Jesus, forgive me all my sins. Today, I have asked that you forgive me all my sins. Write my name in the book of life. Forgive me all my sins. I accept you as my Lord and Savior. Thank you, Jesus. As short as that prayer is, if it's sincere from your heart, not just your lips, trust me, Jesus Christ has taken over. At from that point, even if the person dies, yeah? From your heart. It has to come from your. If it's not, you're faking it, it doesn't go anywhere. If it comes from your heart, Jesus will forgive you. Even if the person dies the next minute, it will not face judgment. Even in Islam, it's like that. Yeah. But if you miss it and cross to the other side, sorry, no pastor will pray for you. The pastor will be fake pastor to pray for you. Thank you. Yeah. The Holy Spirit. Thank you. I'll tell Jackie, I'll send you some books that you will read. That will open your eyes. The Holy Spirit is a very powerful man. It's a powerful force. If you understand Holy Spirit, you will do wonders. I'll send Jackie some books. You can buy it on Amazon. You buy those books. Just ask the Holy Spirit before you open the pages of the book to read them. Holy Spirit, open my eyes to understand this book as I'm about to read it. Jesus will come into your room. He will tell you things. The Holy Spirit is real, man. The Holy Spirit is, I need to he will tell you things. He would open your eyes. He will begin to open your eyes to see if he wants you to see it. The people around you. He'll begin to give you things. People will think, are you not a prophet? That's how the Holy Spirit rolls. If he see danger coming, he can show you in your dream. He can talk to you. He can talk, a still small voice, say, don't go there. And if you say, what? I beg, I'm going, Joe. You go, you be in soup. The Holy Spirit never argues with you. If you hear any voice or any spirit argue with you, that's not the Holy Spirit. And the Holy Spirit, you have to separate yourself, go to a very quiet place. You can take the Bible,
and say, Holy Spirit, just worship the Lord, give thanks, and say, Holy Spirit, you're welcome. I welcome you now. You're welcome, my friend, sweet Holy Spirit, the power of the Most High God. Just, just bless the Lord. And you say, Holy Spirit, I want to read this book. I want to fast. Open my eyes. Open my mind. Make me understand. Holy Spirit, I need you. If you make it a habit. Madam. If She you, has a question. okay. So Mama? is there a difference between God, Jesus, and the Lord? The Trinity, you're talking of the Trinity. Okay, based on my understanding, I'm not a pastor, I'm not a minister, but based on my understanding, you will have Jesus, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So they are one. Three in one. 3 in 1. And So there are my 3. question, Yeah, they are all one. they are one. You're saying a Holy Spirit is a person. The Holy Spirit is a person. I would get you. I can't lay my hands on scriptural